Muterevu oli ku 98.7 era ng'oli mu puroguramu yonna ennanzi muwanguzi tawanika. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe olunaku olwaleero mukyala Juliet Nabukalu gwe tuli naye olw'ekisa kya Katonda era nga Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako puroguramu yaffe eno enkulu ennyo bweti. Katugende maaso tweyongereyo naye. So wenatuuka mu senior 3 ne bangoba mu ssomero. Bangumiikiriza paka senior 3 naye eddalu lyange lyayitiridde ne bangoba. Kati bwe bangoba ne ŋŋenda nenzirayo ewaka. Nali ntya maama okusinga nga ngamba oba agenda kuŋŋamba ki. Nakkakana n'asirika kubanga era yajja nkusomero ne bamuloopera empisa zange. So teyali shocked nti bakoze eki bangobye. Kati tata wange n'anfunira essomero nantwala ekatikamu SDA. Tebakubamu? Tebankuba. Bantwala ekatikamu SDA. Natuukira obulamu ne buzibuwala. Nga life yaabwe like bali very very strict. Miggo giringa miggo gamba nga buli kimu kya straight line. Kati nga namanyira Sunday nina Sunday kuba kuwummula. Nate boss tumula Friday after like okuva sawa 8 net welcoming a Sabbath paka sawa paka next day Saturday yonna nga twache tukola ate ku Sunday ne tuddamu kusoma koza era nga twatukiza koza period ya Sabbath nga tetuoza. Kati n'embeera yo nabeera I think zali tamu 2 za senior 3 nga mpulira asisobolayo. Asisobola ngamba nga mpulira kamaanyi emiggo giringa emiggo teri kutoloka aba ne fencing eringa fence nga ndaba life sikola kisigisobola. Kati third term ya senior 3 nzika twachima report twazima agakan ne mpandika ku report yange promoted to senior 4 but try your talent elsewhere. Menji twalira muzeeyi go wetira ku comment naye nga commenting yakitekako bakozesanga those special pens ezawandikanga olusi mu silver lusi grey naye twafunanga abaana abazirina nakuwandikako mu kulokono tata nagamba naye katugenda kukola kyogo maama yankuba nga talent kijoli otegeka ate nga nina enzi nawandikako muzeeyi nve mu ssomero niwe kuddayo era saddayo nanfunira essomero ku Kyamudde School senior 4 lyali pya olwo nenzira mu life natuuka kuli essomero mukama era sitaani nanconnectinga ku baana nga banywa omwenge naye ate nga omwenge gwali gwannema. Kati nzika nagezaako okunywa oba yali bbeero nakasanikira olutone lunuma nnyo nnyo ne ŋŋamba sigenda biddamu naye nga abagenda okunywa walagi nze akola ki nze abawerekera aba dodging classes nze abawerekera kugamba nga ndi mu that kind of life. I think I'm senior for second term natandika bya dating nefuna boyfriend neba ne sitaani ya connectinga. Omuvubuka gwe nafuna yali footballer. Kati awo nnyingidde mu netball mbaka nzanya volleyball nzanya netball naye ate mu netball saali mulungi nnyo naye bantwalanga lwakalaaca nja kuvuma nja kulekaana mu basi nja genda mpemula gwa nsonga balina okuntwala ne basi tebannonze ku ttiimu egenda kuzanya naye nga bacheerleaders bantwala abaana bakwetaaga banneetaaga okubanga nzaawe mula mu basi nzaalekaana. Kati nefuna oyo boyfriend yali footballer. Kati imagine nga ne ku mipiira egy'abalenzi ngenda obanga abawali batwetaaga nga ngenda naye bannaye muvubuka nga alina oba twalinga twamuli kuba meka mukama yamanyi ate boola mbalaba. Kati jjukira luli kiri ekyali kyandiko kyali kya all that time nze ndowooza engeri gye nali all that time n'abadde nsobola ofuna boyfriend naye kiri ekyali kindiko nga omutima gwange nga ngamba abantu banalowooza gamba ndabika nti mbadde nti omusajja yankozesa ku myaka emito nga eva kimbeerako
kati nafuna ono boyfriend nengenda nga nkibikkako nengamba kibaawo biki nekibrushing off for some time nembeera naye kati awo naye okutandika oplayinga abasajja in senior 4 yukana nina boyfriend nga babiri nasifuna boyfriend babiri by that time senior 4 nefuna babiri bas almost wasomero so wa the same school wasomero ate ddala naye nga kyalo kye otubumula holiday tuba ku kyalo kyekimu olunga bakuwaaki baba ye baali bampaaki siraba nakulaba ndowooza batutuma nti odetinga boola kubanga taata ye yali akuwa byonna naye abaana balina ebintu byebateekako boola never forget this one ebyo nga tubiwandikako bisenge kugamba ngulaba oli wakabi olwokuba olina americanite teyalina muwanvu baida eba nesitaani muferi yali mumpi yali mumpi kasita agoma boola ate striker kati nenkola ki nzukira mu senior 4 batukwata twafuluma essomero nemperekera bagenda banywa omwenge kati bannange bonna ne badduka bakwata nze ne mukwano gwange omulala ne batukuba emigo twogera ani yakoze eki ne tugaana mukwano gwange n'ayogera ne mukyawa naye nkyayira ku bana abalala kati ne batugamba tuyite abazadde nenga mukati ngenda kuyitaani naye omwami ono nanyini essomero yetasobola kungoba kubanga yali mukwano gwa daddi kyenakola nenga nengula bandage nenjisiba ku mukono neguzimba nenzirayo eka ndi mudde school naddalogolota naye omwana wange obadde kyomukono mugamu ne bankubye nemuyitiramu era kalenge empisa zange embi bamiroza yazimanyanga musajja wattu naye nga amanyi simya mwenge gwagaana kubanga famire yange yo omwenge gwo mungi kati otwatuka ku ssomero namuga bakuyise yagamba mama kutugenda ganza abagenda tata najja nayingira mu office teyabawa na time kugamba mukuba muti omwana omukone guzimba tema mwana mwenda kuba ku nyama ya government or teacher dosa agamba mbu bampe punishment nsimule toilets tatange nagamba nedda punishment mwadde emala nenga gwa gwekubye saagukuba nakwata bana nyinsi beno waggulu kati ono eno kuba kukola kigwina okuzimba kubanga omusayi gwa tekola ki tegutambula bulungi kati nabagamba temu kuba tajja kukoza toyi kubanga mwambonereza dorede omukono guzimbye muzeeyi olwafuma bwenti nesumulula omukono nenzira mu class nenya ku deski abaana ne bawogana netuwaga headmistress najja natumya class na senior afuna teka wabweru omusana ne gutwocha natugamba ngenda kubajjawo nga mugeddaani akitambise bale headmistress nga manyi nti nze naye nga yagakula abaana basobola okulaki okuwaayo tebampaayo era ne gutwocha namala tuba kibooko nga tewali ayogedde nakolanga ebintu ebirifanula naye ne base mu class kati olwo ekatikamu wenzija muli nessomo nasangamu abantu benasomanga nabo ekatikamu abalenzi netuklikinga nga tula mabega mu class mu kasonda kati lumu nali nebase mu class nenkwata katima tikyanga asomesa abaana ne bawugana bagamba omwana omulala ate nze yakitandika ati nedda oyo mubimba kyokka nenganze kennyini banne class nekyankanya tikya netumukyankalanya nga takyatusula n'afuluma bwafuluma neweta headmistress ne babuuza ani yakikoze banne abaana bagamba kunjogera banne nakubyanga abaana kati onmaa senior 4 nasoma senior 4 nengenda mu senior 5 batwala kusoma yita Hassan Trabi ali mudde naye nga amateeka gayo mazibu basiraamu nga sibisobola nze nga every lunch time kuba mukwano my best friend takyakolaki takyasoma sente zaggwawo kati nga mutwale notisi za senior 5 mala n'okusoma mutwanya notisi ewaka waabwe ate mamu yali atunda mwenge kati magini ovudde ku ssomero saa 8 ogenze mama yatundiranga wakaye abatamiivu bajja muli mu kisenge byeboogera byonna byebakola mubiraba kati nga bayifuba saa 8 paka saawa 12 okuddeeka nga gyembeera naye nga bazadde bange tebamanyi kati
kati mu senior 6 onavaayo nenga mu senior 6 tatange nayogera ne mama omwana oyo namugamba omwana yetaaga okusoma alisi nja kuyambako ku mwana kubanga alaba omwana no wataasome mukwano gwange naye sijja kusoma nemugamba naye dadi okusoma nja kusoma nesigenda kudda mu ssomero eryo nantwala ku ssomero eddala wakati bakubangako ku buggo bankubanga ne bakoowa mama nga nkuba oba ndudde ku luzi nga ngenda ku luzi nenzanya antumye saa 6 nekumosaawe mweyo ekirunga n'amazzi sigayina nankuba wawo yankuba nampanika ku muyembe nankuba nemala nebali mugamba mami okulya ku kyuma nankuba netwegobera mu mimwanyi mu bitooke nandeka naninda ekiro kati ngesaawe ojja kuyingira ne muzeeyi wayingira tawayingira nange nja okuyingira nga manyi tata wabeero tasobola kukola ki kunkuba bana era mama wange bambi yakola kinene nnyo tata yakuzanga ekyejo nali daddy's girl mama wange bambi yakola ki senga si mama wange simanyi kye naalibadde siwoza oba naalisomye kubanga era bankyusa essomero nengenda mu senior 6 mu ssomero eddala okusoma kugamba watalaga masomero kubanga naye ate gye nakoma okukola eddala n'okugaanibwa teri yasobola kwagala of course neŋŋaanibwa nga ne mama wange ntanjagala nga ne waaba aguze ekintu kati bali abalaba agulira ekipya nze ne bampa ekikadde ate n'ennyumba ekyoli ekipya kati gwegezaako okinzirako nga tulwana ate nga wunvuma lazima nkugoba yonna yonna nenkukuba oba netwekuba kugamba nga sitegerekeka kati bwe natuuka mu senior 6 namula senior 6 nga nogenda ku university kati ne bambuuza by that time twamala abantu nga abaana nga bana mukulu wange wenzirako nze noyo adopted sister wange n'omukubalaira kubali abaana 6 twamala abaana bana naye nga fena tugenda ku university ne bagamba buli omwana university gyayagala ogendako kati nga nawulirako Namasagali yatandika university ate nga nagendanga no ku national theatre nga mbyegomba ebakola tadi nangamba tu applying emukono you by that time yali akatandika ne bampalo you kati o sister nge nangamba bayire bakuye bamuwa BBA ku you ne bampalo nanga bayire bakutimbye ku you ate ngolide neri na applies na Namasagali kanene bampa kadde nangamba londako engamba kati wano you nja kubampa waka ngende Busoga nemugange na Namasagali kati mama nagamba nono half sister wange omulala tugende fenawa na Namasagali langa gwakwasibye okulya buli kimu ate twali twefumbira mu hostels otuka ku myaka ejo nga tebakutrustinga nga they don't trust me kubanga naye engalo zange nali mu obubibbi obwoye nga sanka sente awo nenkaleka kati nga they don't trust me at all beganga akimanye ojja nakwebba ebyokulya kati wenatuuka e Namasagali omuzadde amanya natuuka e Namasagali nasangayo Father Grimes ate it was nagenda nakola course ya media journalism and creative writing nakola Mascom kati wenatuukayo Father Grimes natugamba orientation the first week nagamba wanabala mwenna mulina okukola MDD as a certificate temugenda gisasulira ebiseera ebyo nga bazinukamala obukamasi naye abalenzi it's optional naye jjukira nvudde mu life eno kale nali naddala naye nga sambala bimpi nga kubanga nani enkwagula ku bigere nagendanga nentima ebisagazi nga ndimu olusajjasajja nga emirimu gy'abalenzi gyenkola okusinga kati ntuuse eno baŋŋamba tukabaliyo tad for dance class nengamba banange ate nayagalanga nnyo okusoma novels nasomanga nnyo novels kati lumu nali ntudde gate nga nsoma I think katabo kale ka Jane Eyre Father Grimes nansanga so twali tukoze conference nagamba I found this girl nga nanjagala so netandika dance classes awo netandika okuzina dance class netandika okuzina nenfuna passion nomwatandika ballet dance nenfuna passion ya ballet netandika okuzina nga tukola shows ku National Theatre
kati era unatuuka mati Namasagali nafuna boyfriend yali mu semia nange nga tukola the same course naye after orientation edda bwali bulimba ibatugambanga nti bateekawo engatto gy'olondako yabeera boyfriend ekyo kyali kyabulimba tekyalingayo bakuyagaliranga bweyagaliza kati after orientation newajjawo omuvubuka omulala ate naye nankwana kati awo nseewo buzeebu ate jukande ku kyalo naleseewo babiri kati nabo nembagattako nabo babiri bane bakompitinga ne end result era oli yali owa emyaka egyaggulu naweninga ono mulala nemudropinga kuba twali mu same community tweraba kati nga dance class kuzina genda tutambula tugenda mu byalo mperekera abanywa omwenge ate omwenge gweri mu kyalo guno omwenge omuka twaguyitanga bwakata mwenge bigere nga tugamba abagenda for swallowship atuyita swallowship nga tugenda even had lecturers nga nabo banywi so nga tugenda I remember nafuna no chance like twalina visiting lecturers nga eyali omugenzi Bale Francis twalinayo Bosiko Peter nga baba ku parliament nebajja nakolaki nebatusomesa so nga most classes zaffe singa faba aba MJC zaali za weekend from Friday to Sunday so kati zennaku endala dance class swimming nkulaba kati nembeera mu life eyo that I life kati tebatukyalirange ne Namasagali basinikanga busindise ssente naye there is a time natoloka nenvako sikwalina kutoka kubanga wa free okugenda gye twagala tuli bakulu nava Namasagali nenya with my boyfriend netujje Kampala for Valentine naye nga Namasagali walingayo everything buli Friday twabeeranga ne disco twabeeranga ne dance classes twalyanga bulungi nga buli kimu it's in place naye twavayo netujja naye nga tatange tamanyi tisikolaki kati yaleese tuition yatuukawo nga siriiwo naye teyagamba maama yamugamba later namugamba Juli nagenda kusoma nga taliyo obudde nawe buti bange wakati wali apita Julia bamuta Julia nagenze kusoma biki namugamba mama nagamba okambye ki nangamba yangamba Julia soko jawa Julia jangu wano nansibira mu kisenge kyaffe nankuba ku myaka emekaawo yingidde abiri nyingidde abiri toli muwaguufu era nga ndi katono naye netufunanga chances okuba nti tuvaayo ku ssomero netugenda nga tugenda ku National Theatre to perform tugenda mu districts ne performinga mu hall ne performinga kati watukesera Father Grimes nebamugjayo naye twasigala productions jezireza ogenda ku theatre naye eno ku university nekidayinga somehow kubanga remember yali choreographer waffe nafa remember yafana mwenge nafa kati wafa dance class nsigala mu college ka university teri kati kubanga nali mulungi eno mu university neba kati nga aba college bambolwenga ogenda ku university I mean ku college yabo kubanga njo nenga their productions kati ate nembera mikwano gyaba talina na connecting abantu kati nembera after my university namala after 3 years nemala naye kyenebaza mukama nti mu byonna eddalu nali kunali saasigalako mu class wadde nemu era bwe namala university nafuna second upper mu Mascom nafuna second upper emirimu negibula naye nga baganda bange bonna bamalanga okusoma tatanya abanoonyeza emirimu nze teyanoonyeza Will specialize in muki na specializing mu media media okusinga na media nga njaganya okuwandiika naye nga kale nga ne broadcasting namukola naye nga engeri gye njogera nga mpapaye nga ndowooza abantu bajja kubatawulira ebikola ki byenjogera kati nenoonya emirimu nezika nasooka nengenda ku newspaper yasooka anti wange gye yakoleranga ne bampa omulimu naye nga obuzibu simanyi kuwandiika Uganda emanyi kuwandiika Luzungu nensooka nenzirukayo ku weeks 2 nengenda ku monitor
naye kyemulabidde nti from okuva repe yabeerawo nabeeranga ndi prone like nga abantu bayagalanga nnyo okunkwata oleka ekyoyo kyakwambaliraawo kyanyambaliraawo kuba nzika onagenda mu newspaper endala ey'oluzungu sijja jogera linnya ne batusindika embalala kati omuvubuka gwe bawa ssente otukolako finanze zekumwala yagenda balina bawa ssente zaabwe okusula n'agamba gojasula nange mu same room naye teyasooka yajja ne malaaya naye nasula wansi eyokwinuza malaaya amubuula aba ne ssente za nayagala akwate nze nagwe tosobola kitegeera nti no emyaka gy'olimu tosobola kusharinga room n'omusajja nga ndaba ate ngenda sula gwe bawadde ssente era olunaku olwokubiri nasula ku street kuba nadduka mu hotel nensula ku street the next day nenga nenkola my story nenya basi nenzireka era I think that was the last time okola that company saba sibula sakola ki kati nenzirayo ate eri mu ngundi yange oluganda nenafuna chance balinanga ka pull out the other voice nempandiikiranga mu the other voice nga mwempandiikira mawulire gange naye era nga sina mikwano kubanga nalinanga obusungu ate nga neepanka nsumbazi nali neepanka nga nsooka nenkupima n'abasajja bonna be nayendako bonna nasookanga kutundira okufaanana oti oyagala class njagala class ate saagala musajja mubi nga nengeri gyenkupima ngamba tajja kunkolera waliyo abasajja ababi ebiseera nabanga abasajja ababi nze bebafaananga batya nze nga simanyi kati soona kudescribing how nga gye bafaanananga naye nga eclass gye ntambuliramu kati wenatandika okukola ku gundi ku the other voice papa yali pull out ya mama FM by that time edda kati neba ng'omwami akakulya kagundi akapull out bambi byanyambanga nnyo anefuna story mu luzungu agiwandika mu luganda ne at least kabyline kanya akola ki nkayitawo naye kye nalaba mu mawulire ago abaana abawala twayisibwanga bubi nnyo story okwapayiringa just mu mpapula abasajja balyagalanga okukozesa era abaana benakola namu balwana okulamba afa kubanga babakozesanga naye mukama yampa ekisane nateekako omwami oyo bali musana omuge mwami waraga John era nga mpita mwanyinaze bambi yanyamba bambi yanyamba nabanga neera nga wenyiiga tonsala mu face okyalinga ensolera nga nyiiga n'embimba kati awo before nga na sister nge gwe nasoma naye namasagali ye nga yalokoka naye nga muvuma nga nvuma abalokole toyagala kumanya mulokole byebiki ebyo nga mbavuma kati by that time kukyawo kwaliko kanisa yetandiseeko omusumba wayo nga bwansanga mwanange ojjojjo osabeko naffe naye nga saagala kumanya oboona ali ku biki nga saagala ddala balokole kati mba nkyali mugundi omwo mu lupapula lwenkola lumu neŋŋamba mwana neibe mugamba nti tugendeko mu kanisa awo nga saagala agenda mu kanisa eyewala kubanga nakula ndi protestant eyo ate kyaki yaffe yali wala nga tulina tambulawo neŋŋamba kankole ki kansabire wano tandika osabira awo era wonna yatulira ndowooza obulokozi awo mu kanisa eyo naye wali atuddeko obulokozi naye nosigala mu mbalayo eri nogenda lwakinyumu nze nga tekinyingana kujja mu kyaki leero enkya nengenda mu club zi club yenga okuva ku Mande paka ku Mande olwo weetongodde sinaba kwetongola ova waka nva waka nziruka waka maama yakugulira kati awo nakolakoko bino byennamboole okusoza ssente ku gate omupiira I think gwali gwa South Africa ne Uganda nakola empira embi South Africa Uganda ne Nigeria ne Uganda nga fa asoza ssente ku mulyango kati ngakuwa tickets kati tickets ezo weziggwawo esigadde ssente zibaki zizo so onafuna ssente ezo nenzimba ka boy squat ewaka kati nga mwensula
naye manyi nga wakapa mazina goyingidde booti maama nakoza gamba nnyabo zuukuka gwagenda okukamente nnyabo zuukuka mugende muwulime banenga owulira okufa nolima n'otulo otwo ku myaka ng'emmekaawo awo nyingidde mu 23 naye nga ntema ebikata ng'agamba buli omu mwageze ebikata 10 ate mugenda kukola lumondooli mugenda sala nakati ow'okutunda. Yali mukazi mukozi. Mama wange mukazi mukozi nnyo era nze ndowooza okukola kwange kwendiko kati mama wange yakontributinga kinene nnyo ku bulamu bwange ddala okukola. Kati lumu omukozi omu ku balenzi yabba essimu yange olwo ntandise ofuna akasente akatidi ate ne ba boyfriend nfunye ate olwo nfunye boyfriend omulala omu wena Masagali yagenda alinya agenze UK oyo mukyayiddewo omulala gwe nafuna naye ne mmuleka eyo banabo okukyawo namba sazeeko kati neefuna omulala yalina ku ssente nangamba naye lwaki tova awaka biki kati omukozi nakola ensonga nabba essimu yange ate nentega mama nagamba ndabika si ye mama wange yayita ayagala nnyo abantu paka kati ye muntu ayagala abaana akuŋŋanya nnyo abaana nemugamba mama oyo omwana yagibye namuwakanira netuvaawo netuyomba ne maama jjukira obusungu asanzewo obusungu gomulugo ogusooka okuwanyisiganya ebigambo naye sigwe bwali gusoose nze mama wange namukabyanga amaziga nadde mu kisinge n'akaaba mwana wange oli baaki nga bamulopedde emisango gy'okukyawo gye nkoze oli baaki ngamba okuwanyisiganya naye ebigambo bwe gwasooka waliwo abaana abawala nga batuuka time nga n'abazadde tebakyaba nga by the way ye namwanyisa naye ebigambo nga kyoyagala kati kyokwata nga tukomawo mu dakiika zaffe ntono tulabe oba kyakomaawo.